abantu bano ababiri bengenda okwogerako bamuzizo. Omusajja akugamba nti abeewaabwe toboogerako ekigambo n'eki ayagala kutandika kika kike ajja kusaddaaka mutemu awedde emirimu. Nkiddamu omusajja akugamba nti abeewaffe bw'oba oyagala tubeere ba mukwano toddangamu okwogera ku taata, toyogeranga ku maama, toyogeranga ku bakojja, toyogera ku basenga. Ewaffe saagala kumanya bw'abanga akyaye abalina DNA engeeyiye gwagenda kwagaza ki. Bwe kito n'omuwala gw'osanga naye naga nti abeewaabwe taagala kumanya, eyo y'emu ku mboozi ezimuggyako waya. Tobuuza taata, tomubuuza musiru oyo, tomubuuza malaya eyo, tomubuuza mutamiivu oyo. Maama n'amuwa amanya, taata n'amuwa amanya. Ambabuulire ndi musajja mulokole. Naye gw'ogenda okuwasa ne bw'abanga ewaabwe eri amasabo sige ogenda okuwasa ateekwa okuba nga ayawula abeewaabwe ku masabo gaabwe. Omukazi omusamizi oba omusajja omusamize nga ye nnyoko nga gwalokoka asigala ye nnyoko. Kiŋŋambira abantu basatu abakulira nnyo manyi mulimu n'omwefuula ab'omwoyo ennyo. Bwe bakubuuza naye maama wasembadde omuliza nti atombulira ayina ebiteega, ayina amasabo, ayina amanya n'ennya bingi, ayina emmandwa. Oli omukazi bannange mulogo. Kati abamu mwafuna Yesu gwe sitegeera. Yesu wammwe munafu ku mizimu gy'abeewammwe. Wangi abamu mwafuna Yesu gwe sitegeera, munafu nnyo ku mizimu gy'abeewammwe. So omukazi bw'akugamba nti ewaabwe balogo nnyo, ewaabwe bazibu nnyo, ewaabwe etaagala kumanya, bw'oba oyagala kuwasa kikamuleke. Ekituufu kiri nti okuva edda n'edda paka ensi lw'eriggwawo abantu bawasa famire.